Ku ntandikwa ya sabbiiti eno omukulembeze w'eggwanga Yoweri Kaguta Museveni yatuuza olukiiko lw'abaminisita be bakoze n'ab'ekisanja kino omulundi gw'ogusembayo mwe yabasiibulidde mu kiseera nga yeetegekera okulayira sabbiiti ejja ku Lwokubiri okutandika ekisanja eky'omusanvu mwagenda okulondera olukiiko lw'abaminisita olulala abanaamuyamba okutambuza emirimu gy'eggwanga. Kinajjukirwa ng'oluvannyuma lw'okulonda olukiiko lw'abaminisita luno olubaddeko mu 2021 yategeeza nga bwe yali yeerondedde abavubi ng'era abantu bangi beekanga n'amannya g'abamu mu bifo ebitali bimu era waliwo abaavaayo okubuusabuusa obusobozi bw'abamu. Kati mu kiseera kino ng'eggwanga lirindiridde okulaba olukiiko lw'abaminisita olujja omukulembeze w'eggwanga lw'anaalonda oluvannyuma lw'okulayira, twagadde okumanya abantu engeri gye balabyemu enkola y'emirimu mu lukiiko lw'abaminisita olubaddeko. Nampala wa gavumenti Hamson Obuwa ategeezezza nti olukiiko lw'abaminisita olubaddeko lukoze ebintu bingi omuli n'amateeka agawera agaleeteddwa era ne gayita. In the last meeting of Cabinet, His Excellency the President highlighted that the Cabinet whose term of office or whose tour of duty is coming to an end will be remembered as a cabinet that moved Uganda to the middle income status. On the side of Parliament, the 11th Parliament, other factors constant, will equally be remembered as a Parliament that passed in the record time the highest number of legislation compared to the 10th Parliament, compared to the 9th Parliament, compared to the 8th Parliament. Ababaka okuli Medad Segona, Kayemba Soro, Ojara Mapenduzi n'abalala nabo boogedde ku nkola y'abaminisita. Ekikwewuunyisa bye tulabye kubanga bavubye ne bavuba amabaati ne bavuba kumpi buli kantu konna ke twasaasaanyako ensimbi. Beebale omukulu yagaye batutuusizza mu middle income status yabyogera dda aba World Bank na IMF ne bamuwakanya ne bamugamba nti mu economics nedda naye ku level y'ekirooto yes kituufu okukiroota. Tunuulira nti buli kaseera omutindo gugenda gukakana gugwa. Tibotunuulira abantu abalina obwongo obuli soba mu gavumenti naye tebasobola bakkiriza kukoleramu kubanga baba bajja kuwakanya ebintu bye balaba nga tebigenda mu maaso n'embeera y'ensi nga bw'erina okuba. Kibula nga baleeta abantu abanakkiriza yesi nga tebasoose na kulowooza. Mwami Museveni aleeta abalonda abantu abo baanaalagira ekyokukola so si abanaatula naye ku mmeeza ne bamugamba ffe tulowooza bwe twandikoze kino kino kyandisinzeeko. N'olwekyo mu myaka 5 kyokka minisita gy'osobola okugaa nti egezezzaako ebadde ya sports kyolaba nga ebisaawe ebyeyongedde olaba nga tugenda kukyaza n'AFCON at least osobola eyo gyowa credit n'ezisigadde twetaaga kusaba sa. Waliwo kyokka abagamba nti tebagenda kwerabira buli bwanguzi obubaddewo. Obitwe byonna gye bigenze enguzi olaba tufunyemu ne baminisita mbe basibye abalala ne babaleka olwa connection zaabwe ze balina. So era eggwanga lyongera kudda buzzi mabega tewaliga nti waliwo ekyenjawulo ekiribaddemu. Actually ababaka bano era bakubye ettooki mu bikoleddwa Palamenti ey'e11. Mukama waffe yeebazibwe ebitasobose Katonda anatusobozesa abaddeko okubikola naffe batusonyiwe bye tutasobodde kukola. Gye nsabira twenenya okuleka ebitugwanidde okukola ne tukola ebitatugwanidde kukola nkowoola abantu okulemererwa kwa Palamenti yammwe namwe mukuvunaanyizibwako kubanga abakulembeze Plato yagamba nti buli nsi ab'amawanga gafuna abakulembeze abagajyamu era abagagwanidde. Emba mu Palamenti mwatuweereza balimi temujja kubasuubira kuvuba temujja kubasuubira kuweesa abo be mwatuwa be tukoze nabo ebyannaggwano bye tusobodde okukola Mukama waffe yeebazibwe ebiganye tuvunaanyizibwa ffenna. Nampala wa gavumenti Hamson Obuwa era annyonnyodde ku bikoleddwa mu kisanja kino byagamba nti biyambye okutumbula ebyenfuna by'eggwanga. One is sustainable peace from north to east to central to west. Can move to Soroti University and he or she studies. Thirdly, in the record of Uganda, the NRM goes on record again as the first party in power to have introduced wealth creation initiatives. Challenges notwithstanding, PDM has been our program that I would think even participated
in delivering the 71% of the national resistance movement, Emyoga and others. Sebogen Joseph yakusakidde gwire ino ku KTV Amalindire.